buli mwaka club ya volleyball ya Kampala Amateur Volleyball Club eteeka empaka za NSSF KAVC International Tournament zino nga zeetabamu ttiimu okuva mu mawanga ag'enjawulo. Empaka z'omwaka guno zigenda kuzanyibwa okuva 12 okutuuka 14 omwezi guno era zigenda kuteekera ku kisaawe Kirigogo Indoor Stadium. Edward Kalyesuubula ssentebe w'olukiiko olutegeeza empaka zino agamba zino zigenda kweteeramu ttiimu okuva mu mawanga okuli Kenya, Rwanda, South Sudan, Ghana n'amawanga amalala. Wajja kubeerayo n'oku prize money eri awangudde mbambi n'abakyala. Asoose ajja kufuna miliyoni 10, owookubiri silver medalist ajja kufuna miliyoni 8, n'anakwata ekyokusatu ajja kufuna miliyoni 5. We've prepared ourselves. We are very ready. What the coaches are giving us is extraordinary from what we've been having. We are targeting at the cash prize. Empaka z'omwaka guno za 2027 era ekitongole ky'ekitavu ky'abakozi kya NSSF kigenda kuziteekamu obukadde 12. We believe that sports development is a very integral part of every individual, because NSSF believes in financial well-being, but you cannot achieve financial well-being when you're not well. That is why we partner with the likes of KAVC. We are very pleased this time around that we are giving a contribution of 120 million towards the tournament, and part of this contribution is going towards prize money. Kilabu ya Rwanda eya Rwanda Energy Group yawangula empaka zino omwaka ogwedde Masajja ng'ate Rwanda National Police yaziwangula Mbakyala.